My name is Josephine. I think was my parents for paying school fees. 11 actors. My name is Kanaveta. My parents, my teachers, first through this I thank my parents for paying my school fees and the teachers for educating me well. And I scored I thank my teachers, Basa, my parents, and my sister for paying for me school fees. And I call upon all the children to come and St. Soterio Junior School. Thank you. Call upon my fellow candidates in B7 or who are still in B7 to never give up. They can make it. I thank my parents and teachers. I'm calling upon all other children to come and join St. Soterio Junior School. Kati vibe zenza, kati aonze ku vibe. Ndi muzadde wano ku St. Soterio Junior School. Ndi musanyufu nnyo olw'omwana wange yayitidde mu ddaala erisooka nga nkoowola bazadde bannange okujja ku St. Soterio Junior School okubawa ku baana beesige bulungi, abasomesa balungi, basomesa bulungi. Nange ndi musanyufu nnyo, badirekita bonna balungi. Z'abazadde bonna abali e Kabembe, Kiyunga, Mukono, mwenna muleete abaana ku St. Soterio Junior School temugenda kwejjusa. N'eddoboozi nze Sekanvubo Hassan ndi musomesa ku St. Soterio Junior School essomero erisangibwa e Kabembe Mukono. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti abaana baffe bayise bulungi nnyo, bayitidde mu ddaala erisooka n'eddaala eryokubiri. Twafunye first grades 18 ne second grades 3. Nebaza administration kulwa support gyetuwadde ey'amaanyi okuba nti mu butuufu tusomesa abaana bano ne bayitira ddala waggulu, era nemba encouraginga abazadde baffe abalungi, what I can assure you, tuli basomesa balungi nnyo, tugenda somesa abaana bammwe babe nga bavaamu ekyomugaso mu Uganda. Mutuleetera abaana mpozi kyesinza kwerabira nebaza ttiimu gyenkoze nayo. Kwanza abadde class teacher ow'omwaka guno, ttiimu ebadde mu butuufu empuliriza bulungi nnyo, advices wuliriza bulungi nnyo, so mbebaliza ddala. We keep the fire burning. N'omwaka guno kyetusuubira kyamaanyi nnyo. So thank you so much. Teacher w'essomero St. Soterio tulina essanyu lingi nnyo ku St. Soterio olunaku lwa leero kubanga Mukama azzeemu essaala zaffe, abaana baffe bayise bulungi nnyo. Twatuza abaana 21 tufunyeeko 18 first grade, abasatu bafunye second grade. Naye twebaza Mukama, nebaza abasomesa, nebaza abazadde,
nebaza abakulu b'essomero badirectors b'essomero nebaza buli omu abantu bonna abawagira essomero lino abazadde abasomesa mu byonna byonna nebaza staff yange abasomesa ba Soteeri mbebaza kubanga balungi nnyo bakoze omulimu okuva ku ntandikwa guno mwaka gwa 6 era guno abaana batudde mulundi gwa 3 tugenda mu maaso era Mukama ali naffe kye tumusaba akiddamu kubanga tulina essanyu lingi nnyo kubeera bumu badirector baffe batwagala nnyo balina enteekateeka n'abasomesa n'abakozi bakozi balungi nnyo era tuli bumutwogere ekigambo kimu nekikolebwa era obuwulize mu byonna byonna Katonda kutya Katonda tutya Katonda essomero liri ku musingi gwa Katuliki ogw'eddiini ey'amaanyi nnyo. Lucia Natunda Nabeta, Director St. Soteeri Junior School, tusangibwa Mukono Kabembe. Twebaza Mukama olw'okuba nga tutuuse ku kkula lino twatuuza abaana 21 naye nga tufunye first grade 18 abasatu bokka be bayitidde mu sekendi omu alina 13 n'omulala naye 13 omulala alina 14. Olugendo luno terubadde lwangu tufunyeemu okusomoozebwa kungi naye abasomesa babaddewo lw'abaana bano ne basobola okubayigiriza ne babasomesa ne babatendeka buli mbeera yonna ebaddewo ne tusobola okulaba nga abaana bayize era twebaza Mukama okuba nga tutuuse ku kkula lino. Tusaba abazadde abali eyo mutwongere abaana ebifo mu 2 tulina ne boarding section ey'omulembe mujje school fees za mpolampola esomesa yaffe mulembe tuli ku mutindo kyetukola tukitegeera mwebale nnyo mwebalire ddala era tujja sanyuka nnyo nga mutuwadde abaana. Ebintu ebyali ku nsi y'e Sodoma